Abajasa bagayiwa okuba mu ofisi ya Brigadier Moses Lukyamuzi balombye poliisi wa Kisoni bakola effujjo ku DPS esakizera okugana kuyimbula abamu ku basibe bakwatidde mu vyo gy'ettaka. Bano bajjidde emmotoka ekika kya drone ne basalako poliisi wa Kisoni balumba DPS okumukuba olw'okubalemesa okutolosa omusibe. DPS aganya okulabikira mu kamera za bategeeza nti bamulumbye mu ofisi ne baagala okumwambula engoye era n'abasirikale adde ku poliisi bakutte mango emmundu okulaba nga bamulwanirira. Onannyonnyodde nti bazzenga balina omusibe gwe balesi kyokka agenze okulaba nga bangi bafutuka mu motoka ne basalako poliisi ne batandika okuba amasase. I just saw these guys coming in. When they came, they just told me, remove uniform. I said, I remove uniform. Like, you remove our uniform. Which cabinet are you starting? I said, you guys, are you not upstairs? Are you not upstairs? Why am I fighting them? I should remove uniform because I went and removed their calls. I am working with the uncles. These are brothers, and we had our final here. Now today they came again to attack us, but we are the ones who went and they also shot. Kyokka balabye abasirikale ba poliisi batabusigwe kusalawo okudduka era n'abasirikale bigattwa karapisi Moses Nanuka okuva ekawempe ne bagoba abasirikale nga bayambibwako ab'amagye okuva mu nkambi y'e Kakiri. Bano abagomyi ne bakwatira ku Yesu amala kyokka baganya okuva mu motoka okutuusa nga bakama baabwe ababasindise batuuse.